I want to clarify that I did not chase the ministers out of the party. I hear there was a discussion in the cabinet yesterday, in fact, leading to condemnation of the chairman of the party. Why should the chairman not allow our vehicles with our flags to enter the premise? If we allow ministers, we shall allow everybody. And what shall we have here? We don't have parking. Ekintu tebusiro jenva Katonda ampadde omukisa okuba nti ankozesezza mu kulaakulanya Uganda, Buganda, industry ya music, industry ya entertainment, industry ya radio. Katonda ankozesezza okulaakulanya ebintu bingi nnyo. Kati mpula nti ekiseera ekyo kituuse nti obukugu buno bwonna Katonda bwampadde n'emikono gye nsobodde okukola mu byonna eby'amaanyi Katonda byankozesezza byonna mbigatte mbireete obikozesa okulaakulanya ekitundu gye nsiguka. Nze Byenkya Beatrice Nyakaisiki mbadde ku tiketi y'abakyala okuva mu 96 kutuuka 2011 NRM enkuzizza mu bukulembeze kakati obudde butuuse okugenda ku kalula ka direct ku ssaza ngenda ku ssaza ly'e Bugahya mu Hoima district. Experience eyo yonna gye nnina myaka 15 ate n'okuba nti nsobola okumobilizinga abantu